ayambala owulira ekyambalo ekyo akuseko fiya ye omuntu akulaba nawulira ng'amenyese ku lulwo ayinja n'okuva wa ng'akusinga n'emyaka jangu sebo tulirako nyabo tulirako nasho kya mukama ya kigambe oyinza okuba abantu nga anti yesitani yasobola okwambaza ate y'okunyomebwa n'akaana akato nojanga gwe boss nenga buli omwaka akatugenda mu campaign okimanyi campaign zisembe bw'ogaana eya yellow nga bakuwa red bw'ogaana red nga bakuwa green gakuwa blue tosobola kubeera waawo oyambadde white bayina engene okuwa ku zino waliwo gwe nalabye omuyimbi Katuuti oli yamufuye ekyebiri n'amuleetera amwambaza ekikoofiira so mu buli ngeri bayina okwambaza kati bw'otayambala mu Katonda sitaani akwambaza kubanga spiritual world olina okuba ng'oyambadde nga bwe weesitaza mu nsi y'omubiri ne mu nsi y'omwoyo weesitaza bamalayika bonna ekitegeeza bwe mbanga ndiweerere mu nsi y'omwoyo kisoboleetera Katonda okunneesonyiwa nimba nga byensa batakyabiddamu ate oba namunafunya nti oba namunafu nnyo omuntu yenna nga tayambadde munafu okimanyi nga singa abantu badde tukola bwereere oyinza n'okutulaba oti kubanga awo ennaku bwekujjula otandika okukolima otandika okuvuma kale maama era Katonda oli mu ggulu eyo gwe ssebo weeyagala nze nje ate oliba olaba kaki ndaba wantonda mbonebone kambonebone tulinga abazza omusango ffe abaana ba gundi ofuna kyokka newokolima tena kigenda tewali emirembe nakujjako ennaku kali kisikaso gundi worries kati akuwadde emirembe okugumiikiriza patience ekisa grace no kind okay ekisa grace obulungi ano kanka kugambe aboonoonyi tebajja kusuulibwa mu geyeena bajja kusuulibwa mu nnyanja yaka n'omuliro kubanga ne geyeena ejja kusuulibwa mu nnyanja yaka n'omuliro hell ne lake of fire bifo bibiri byanjawulo one is the reception omuntu kwatuukira it's right now the existing part is hell now the lake of fire egenda kutandikwa ku luli olunaku anti waliwo kye bayita official opening wantuli tukyali kasiki kati nyinza okugamba nti heaven is not in what tenda batandika kukola newaliwo budde ekyokuseera eggulu ewo official kati ng'abajjwa gwomanyi lwaki abajjwa mu nnyimbe be bali emitwe nabigere bebeyambulwamu era bw'obanga oli mujjwa ng'oli wano nkubiraako ku 056129998 yeetaaga deliverance y'amaanyi nnyo omujjwa baba bakweyambulwamu nze n'obujo mmanyi nti just baba priority nti oyo bamuwadde omutwe nti kyekyo kitiibwa omutwe gwetikka anti bamuwadde yetise ayina amaanyi wano mu kika abajjwa bola beetikka ebintu bingi abajjwa tomanyi be bajjawo n'olumbe n'abeetuzo be babasalayo bintu byonna byakisirannisani bye babawa byokka njagala omwana wa Mukama ndaba osabire emikono ge Mukama wampagi n'emikono kukola nkoowola omukisa gugituulemu gyambaza okufuna spiritual dressing tuli mu kwambala emikono gyamwe gyayambulula tekuli mukisa. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge.
Expo TV gwe mukutu gwe tuli mpita Dan okwanguyiza ebintu mu comment section. Olunaku lwa leero tuyina ekibuuzo kye tuyitidde Musumba ajje atwanukule kubanga tubadde tusobeddwa. Abantu bangi twambala nnyo ku mubiri ne tunekaanekana naye nga tetumanyi what you put on physically, how does it affect your spiritual life? Musumba Luzungu njogera lutuufu kwamba nkola ensobi ontereza nchengeza ko kutegeeza nti wali ajja kunenya mu Luzungu bana boera Luzungu silwaffe kituufu naye nga chengeza ko kutegeeza nti ennyambala yaffe omuntu bw'aba yambadde mu mwoyo manya bw'ayambadde mu mubiri mu mwoyo waato mu mwoyo obeera otya ekirala omuntu kituufu nti omuntu asobola okwambala mu mwoyo mu mubiri ne mu mubiri nabanga yambadde oba kituufu nti omuntu asobola kubeera obwerere mu mwoyo ngate mu mubiri yalaba anekaanekanye naye nga ekituufu mu mwoyo ayita bute olwo nomibya kikubako akayimba nti ogenda weewaanawaana nti oli w'amaanyi naye nga okusinziira ku bikolwa byo omwoyo gwe guyita bukunya. Naye saategeera bulungi kyali ategeeza kati n'olw'ensonga eyo Omusumba Ssekitoleko Peter wa Prayer Power Church Erugala azze olunaku lwa leero abeere ng'akitulambululira naye nga tannaba kubeera ng'atulamusaako musooke munzikirize mbategeeze ku bannaffe aba God Hills Herbal Medicine bano bakuguka mu kujjanjaba ndwadde ezikyasinze okukaabya kaŋŋambe Abafirika awamu kuba zino ndwadde zitwesibyeko nnyo yinza ogamba twaziyita naye bano bo bazijjanjaba endwadde nga hemorrhoids obulwadde buno mbuwulira nnyo hernia asthma simenye nga baka endwadde zino ndwadde z'abakadde zitandise n'okukwata abavubuka obulumi mu nnyingo low sperm count fatiyiteyo ennaku zino egudde bano babijjanjaba bakola deliveries oba nga tosobola kubatuukako wenyini we bali kubanga balina ettabi eggulu balina n'ettabi wano e Kampala ate nga balese ne products empya ku katale abaami n'abakyala nga temuli bulungi mu nsonga ez'obufumbo mujja kubanga mubakubira ku namba zaabwe okubafuna ku namba zaabwe okuba ku 0706 nodamu 06 49 23 enamba eyo sogikubako osobola n'okukozesa WhatsApp kuba nayo namba yaabwe bagikozesa ku WhatsApp. Abalala bebayita ba Cambridge Junior School era kalango kazanyawo nga mutandika buli kyemulidde mu kalanga ako banna ekituufu si bya peregesi osobola n'ogenda n'olambula ku ssomero okulambula kwa bwerere okutwala omwana kwe kw'okuteesa si kwa bbeeyi kwa kuteesa. Nenkujjukiza El Shaddai Money Transfer batambuza ssente okwetolola ensi yonna ku miwendo emisaamusaamu buli yonna eggwanga ly'olimu basobola okutwala okufulumya n'okuyingiza ssente ku miwendo emitono ddala. Musumba muka Yesu yebaze. Amina. Nsaba olamuseko kubatulaba n'abatuwuliriza waliwo n'abatuwuliriza naye era bonna abatulaba ne batuwuliriza era bonna tekuliko batulaba batuwuliriza buwuliriza kituufu era n'okuwuliriza layina okubanga aplayinza ekifaananyi. So bannange abalabi baffe aba Expo TV enganzi TV erina ebiyigiriza nsanyuse okubawuliza nti gye muli nze Musumba Ssekitoleko Peter kadde ka Kingdom Business kuzimba Bwakabaka Bwakabaka sawa yeno nsanyuse okumanya nti gye muli bali mu nsi nyingi sobola kuzimalayo bantu batwagala bannaye mwebale kutwagala mwebale kwagala Expo nsanyuse nnyo okubawuliriza naye naffe tubaagala nnyo kyetuva tuteebaka tusigala tukomawo okukola ki okuzimba Obwakabaka. Nze Musumba Ssekitoleko Peter nsinzidde Lugala ndi ku 0756 12 96 98 0756 12 96 98. You are welcome everybody. Enamba Musumba gyakuwa ebeera open eri kugwe abano noza Musumba okola osobola n'okukola counseling ku muntu ali distant. Yeah, we can talk. Feel free to tell the pastor. Distance tesobola kutulimitinga. Omusumba bawe enamba eyo bambi muleme kubeera eyo mufiire mu nnyumba nga ogamba nze ali mponya alivaawa kubira ku Musumba mwogere munnyonnyole ekyoyitamu Yesu waali Yesu akola. Musumba nga bwe nnyanjudde program lwaleero kanandike nakubuuza Musumba nsobola okubeera obwerere mu mwoyo? Kisoboka. I'm naked.
someone can be naked spiritually. Anti kati kyetulina okumanya omulokole kampuliriza nnyo wano. Omulokole alina obulamu bwa mirundi ekyo ebiri. Omulokole abeera mu physical world ng'ayambadde nga bondaba ng'anekanekanye nga wooli anekanekanye asibye ettaayi ataddeko ekkooti oba tataddeeko ttaayi ng'anyumye ataddeko lip shiner earrings yeekozeeko bulungi yeekozeeko amema kibayita okuggumira watambula watabya ddala atonnya mooli webale nnyo aganda balina obugambo obunyuma ng'atonnya mooli naye ate nga mu nsi y'omwoyo naked bute nga bwe yazaalibwa kiva ku kimusumba kati kyetugenda okulaba kati ekyo ate abaana ba Mukama tebakifaako ye kasitaagira wano n'akiwanika ekisiga abamu yakiteeka n'eno kiri kiti kiringa antena naye nga mu mwoyo kati abamu ate Mukama waliwo bwakufulashingako ogenda okweraba oli bwereere newerabako mu mwoyo ebubwereere ng'oli bwereere beba nabalogamba nalose nga ndi bwereere kati oluusi kiba kirina kyekiranga naye ate era kisobola okulaga nti toyambadde mu nsi y'omwoyo onfuna ng'oli bwereere ekyo tekinkosa kikosa nnyo okuba obwereere kikosa. Spiritual dressing nkulu, okwambala okw'omwoyo kukulu. Spiritual dressing nkulu, omuntu olina okuba ng'oyambadde mu nsi nga bwe nnyambadde wano bwenti neggulu nsuubira okuba nga nnyambadde bwenti mu nsi y'omwoyo newankubadde nnyinza okuba nga sambadde bino naye nga nnyambadde ekyambalo kyayo kyennyambadde ekitegeeza nayo nsobola okukyusa ebyambalo mu nsi y'omwoyo nga yaddala ensi y'omwoyo yaddala kuba okumanya yaddala yeefuga ate eno mwe tuli eri yeefuga eno spiritual world ekiri mu nsi y'omwoyo ye dominating physical world. Esaza buli ekijja wano kiba kyasookedde eri nekiwobebwa permission. Kyola osobola okulota omusoda nga gukulumye era ne gukuluma obuliwo oba nosuka nga we gwakulumye wakuluma weerabye gukuluma olugalo nokusuka olugalo lukuluma spiritual gwakulumye physical olya pain waliwo ne gwe nawulira eyo mu kirooto babubi nnyo naye yagenda ozuuka nga oli yasanyalala ya paralyzed from the neck yenna kisobokera ddala naye nga yagamba nalose kyoto nga bankuba bubi nnyo kisobokera ddala. Kati njagala nkulageko ku kwambala. Bible etukubiza nnyo okwambala. Tuli ku spiritual dressing. Petero ekisooka essula 3 onyirwa 3:3 First Peter chapter 1 chapter 3 verse 3 to 4. First Peter cause present okiraba abaana ba Mukama bano okwambala tebakuliiko nnyo okw'omwoyo. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwakungulu. Bible jula wegambye mpulira tebubanga bwaki bwakungulu naye obwo tebubanga bwakungulu obwokuluka enviiri obwokusiba busibya enviiri penso kiru wano simanyi biki n'okunaanika zaabu abamatako egundi byearings bya zaabu si bibi n'okwambala engoye naye omuntu ow'omwoyo talabika mu kyambalo naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitononeka gwe mwoyo omuwombeefu omuteefu wangi ogw'omuwendo omungi mu maaso ga Mukama. Kati ffe ebyambalo ekisooka kibagwe buteefu kyekyambalo kyolina osooka okuba nakyo first qualification. Weerabira nti nandiba ndi bwereere obukambwe kusukka obukambwe ku mubiri wano mu nsi y'omubiri wano omanyira nti erindi bute eri nandiba bannandi bwereere kubanga lekanze nkulage biki sitaani byasobola okwambaza kansooka ati nkulage kati oyinza okuba oyambadde ng'oli mulokole ngo wano oyambala bwoti n'omema naye nga mu nsi y'omwoyo sitaani ate yakwambaza kati Katonda si yakwambaza kiva waggulu Katonda si yakwambaza
Stan naso okunyambaza nga sekiririza ensi y'omwo yefugibwa aba ngamba nga sekiririza nampe ekyambalo kye omala nti kumuwa gap setaka okumala kugamba nti kati nkukiriza awula kasankula ekiri mu kasitogulawo oluggi waliwo kye bayita doors nja basomesa kuba n'abaana enzigi bayita doors kasitogulawo nga Stan yakwambaza takulinda kumugamba bingi ikajjukira Stan yanoonya ba customer by force by fire olina kubeera customer wa onfuna kati Stan asobola okwambaza kati mbadde nga akyavuga ensi y'omwo yefugibwa aba babiri Katonda afuga Stan naye agamba nange wendi naye ekyenjawulo Katonda yasinga amaanyi naye ne Stan naye gyali n'amaanyi naye agayi Stan naye alina amaanyi sebo kati Stan afuga kati osobola okwegayalira n'olemu okwambala ekya Katonda ng'obuwombeefu obuteefu Stan ye n'akwambaza obukaawu enakuwa ekiki Stan naye anoonya bayambaza akatugenda mu campaign okimanyi campaign zisembe bw'ogaana eya yellow nga bakuwa red bw'ogaana red nga bakuwa green gakuwa blue tosobola kubeera waawo oyambadde white bayina engene bayina okuwa ku zino waliwo gwe nalabye omuyimbi Katuuti oli yamufuye ekyebiri n'amuleetera bwakalabye n'amuleetera amwambaza ekikoofiira so mu buli ngeri bayina okwambaza kati bw'otayambala mu Katonda Stan akwambaza kubanga spiritual world olina okuba ng'oyambadde kati bw'oyambala ekya Stan feno mu bwakabaka Katonda oba bwereere kati Stan asobola okwambaza kyekisooka obusungu ekituufu oba oyambadde naye nga tekikola sense oyambadde eno mu bwakabaka bwa Katonda obeera bwereere oyambadde naye ng'oli ki oli bute anga bwe busungu hatred obukyayi abalina kasunguyira obatumidde nkale mwetereze adultery obwenzi nga akwambazizza obwenzi omuntu nga ye obulamu bwe bwona bufugira mu bwenzi nga neomulaba omuntu bwe ati nga ayitawo bayithe waliyo abantu bwe batyo ayendera ne mu kiyigo nga musobola okulaba omuntu ayitawo bw'ati mwena ne mumulaga omukazi ayambadde akasuti bambi kanyumye naye ye mu byonna nagamba laba empale weesaze wale nnyo mwemulabye ebirala naye ye amaaso ge gamudwayivira parts mwatunuulira aba ayina ekyambalo yayambala sadness and worries ennaku n'okweraliikirira ogwo nawo guba mwoyo akyambalo mbadde manyi kya bulijjo mulimu abasukka nga buli kiseera bo omunaku waffe fear kyolaba Timoseewo ekyokubiri mpulira essuula esooka onyiri lw'omusanvu egamba saaba wa mwoyo wa kutya naye w'amaanyi okwagala n'okwegendereza okutya is not part of what ate okimanyi nti abatti bonna bajja kgenda mugeena okutya kutwalisa omuntu mugeena musumba kubikkulirwa 28 ate okutya ogenda mugeena ng'ekikututteyo kutya mbadde mmanyi nti omuntu omuti the my fear nja kutya nnyo ekibi kimbadde ngamba it's good to be fearing nengamba ntya ekibi anti waliwo kye bayita fear of the Lord newabawo ne fear yono gyetuwulira mu kutya Mukama ebyamutya kamanze Mukama mutya nnyo ne mukyakisiri nnyo kati okwasika okutya kutwogerako wano togera kuno okutya omuntu nga ye mutiitiizi nnyo ekisusse leka nkakuwe kubikkulirwa 28 naye abati abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe guli mu nnyanja eyaka n'omuliro naye ekibiriiti kwe kufa okwokubiri ye lake of fire. Jukira kati kano kanka kugambe aboonoonyi tebajja kusuulibwa mu geyeena, bajja kusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro kubanga ne geyeena ejja kusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Hell ne lake of fire bifo bibiri byanjawulo. One is the reception, omuntu kwatuukira. It's right now the existing part is hell. Now the lake of fire egenda kutandikwa ku lulyo lunaku. Anti waliwo kye bayita official opening. Okay, wantuli tukyali kasiki.
Kanyinza okuga nti heaven is not in what? Tenda batandika kukola. Newali budde ekyokuseera eggulu ewo officially open. Kati bana batugamba nti bagenda mu ggulu tulina okubuuza. Bagenda mu paradise. Kubanga Yesu yagamba atya. Yagamba omusajja oli ku musalaba n'abeera naye mu lusuku. Ye paradise. So si mu ggulu. Naye mu ggulu. Byawukana. Kati obudde buno eggulu terinakola. It is paradise exists. Yes. Kati ekyo kati fear. Fear nakyo kyambalo. Fear ku drivinga paka mu kuzikirira. Fear omuti agenda mu geyena. Kati fear nakyo kyambalo. Sitaani asobola okwambaza fear. Waliwo confusion okutabulwa. Jukira Katonda atugamba is not the ocean is not the author of confusion. Siye mutandisi w'okubuzabuzibwa. Okay. Okutabuka. Okutabanguka kyeki. Like waliwo abantu ng'avaako. Ali hot tempered. Okay, ba short tempered. Frustration. Frustrate. Kitegera nesi simanyi kiza mu Uganda. Bajja kitegera jealousy. Obujja. N'obujja kibi. Kyambalo. Kya sitaani akwambaza. Waliwo abantu nga alina obujja brother Dan nene empale yo nga kwati obujja. Nibanna. Bosala akaviri akalungi nga naye yabasitaani. Buli kimu ye akikwatibwa obuki. Kati ate ekirala. Sitaani waliwo ne byayinza atera okwambaza ebirala. Ayinza okwambaza ebipali. Nobeera nga wena wajula misfortune. Oliko rejection, oliko ebikolimo by'ekika, oliko ekivume. Lwolinya train lwegwa. Bwogenze nambole bomu bwekuba. Era losazeewo okulamaga. So, endwadde. Sani asobola okwambaza endwadde. Nezikumeketako buli kamu koolina. Obugumba. Barrenness. Kati ebyo byonna byambalo ebya sitaani naye ayambaza. Kati bwe manjogera ku spiritual dressing njagala ng'omwana wa Mukama ayambadde ebyambalo bya Katonda byo byebiriwa. Kubanga Bible egamba nti omwoyo guli gwambazibwa ebyambalo biki? Omwoyo nagwo gulina okwambazibwa ebyambalo naye bitalabika na maaso. Onfuna? Kati jjukira mu nsi ya sitaani. Sitaani bw'aba ayambula abantu bonna abaasamira abandaba bakimanyi. Buli muntu nga yasamirako. Bwe baatuukanga okwambulula either weeyambululiranga ku kintu oba ku muntu. Sikategedde. Ku muntu oba ku kintu. Nga bagambye nti ogenda wejjeko ebipali. Abantu banabiranga ku ssente mu Stenson. Tewasanga ku ssente mu Stenson. Twazisanga ngezo. Aba yeeyambulula. Abala mmere. Kati nga abajjwa gomanyi lwaki abajjwa mu nnyimbe be bali emitwe nabigere bebe yambulyamu era bw'obanga oli mujjwa ng'oli wano nkubiraako ku 075161298 yeetaaga deliverance y'amaanyi nnyo. Omujjwa baba bakweyambulyamu nze n'obujjo mmanyi nti just baba priority nti oyo bamuwadde omutwe the head nti kyekyo kitiibwa omutwe gwetikka. Anti bamuwadde yetise ayina amaanyi wano mu kika. Abajjwa obola beetikka ebintu bingi. Abajjwa tomanyi be bajjawo n'olumbe. N'abeetuze babasalayo. Bintu byonna bya kisiransiranyi bye babawa byokka. Kati ekirala. Kati waliwo ate abeeyambulula nga ajja ku muntu neeyambulira ku muntu. Bebano basimanga senga yanyambaza. Okimanyi nti omwana bw'aba alwadde obwosi waliwo bamunaaliza ku mwana omulala. Bino batako omwana mbaafu ne bamutuuzaako munne waggulu. Buli kintu kirimu omukolo. Nzija mmanyi kiri nnomo. Era wali wano bambi abantu nga ndaba naye nga bakimukola kyolaba okola tebiyitamu. Ninako gye nakiraba eyo mu kyalo nga bakutta omwana nga bamunaaliza ku mulala. Kati nze bagamba mulete mukulu we. Kati bamunaliza kuli gwaddako. Kati waliwo atabeeyambulira ku bintu gamba ng'engoye. Oli n'akuwa olugoye naye nga yalweyambulira mu kyola mwana wa Mukama bakuwanga olugoye sooka oluwonge mu musaayi gwa Yesu. Yasobola okuba yalweyambululiddemu.
naba abamu abagaba sente nga naye aziyambudde kuba muno mu Uganda mulimu abantu nga bwakuwa sente tolaba mukisa nga zikuwa mutima mulungi nga asmiling nga alina mu kamera abantu nga bakuba engalo bagaba negundi ewakisa amuwadde kumba akweyambululiddemu kumba akwambaza oguntu gwogenda nagwo omuntu akwambaza ekintu nga obaddeko bulungirungiko nga wakiri ofunayo 5 noba bubi nakwambaza kinga n'ebitaano bifuna osiitaano nfuna nfunkuwulira nmpulira kati katusooke tulabe golowooza lwaki abantu bano abagalira okwambala malayika bwe yajja okima Peetero mu kkomera Peetero baali bamwambudde ng'ali bwereere obasinziza wano eri mu bikola by'abatume Peetero bamusanga mu kkomera malayika amugye mu kkomera naye okimanyi malayika yamugamba yambala physically yamugamba soko yambala tugende abantu bagalira okwambala tulaba Peetero malayika amusanze mu kkomera amugamba yambala ekitegeza nti ne kuzimalayika kyamuziza omuntu okubeera obwereere nga bwesitaza mu nsi y'omubiri ne mu nsi y'omwoyo wesitaza bamalayika bonna ekitegeeza bwe mbanga ndi werere mu nsi y'omwoyo kisobola Katonda okuneesonyiwa nimba nga byensaba takyabiddamu ate oba namunafu nti oba namunafu nnyo omuntu yenna nga tayambadde munafu okimanyi nga singa ntubadde tukola bwereere oyinza n'okutulaba oti vulnerable okozeseza ekigambo ekituufu kyenyininyini bikola by'abatume Acts 12 verse 3 to 9 egamba awo bwe yalaba nga Abayudaaya bakisimye neyeyongera okumukwata Peetero ye zennaku ez'emigaati egitazimbulukuswa bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri abasirikale 10 n'omukaaga okumukuuma kinabana ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera naye ab'ekkanisa ne banyiikira okumusabira eri Katonda owulira olw'omukaaga ku lunaku Kerode lwe yali ayagala okumutwala mu kiro ekyo Peetero yali nga yeebase wakati w'abasirikale 2 ng'agalamidde ng'asibiddwa enjegere 2 abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera laba malayika wa Mukama n'ayimirira waali okutangaala ne kujjula ekisenge n'akuba Peetero mu mbiriizi n'amuzuukusa n'amugamba nti yimuka mangu enjegere ne ziva ku mikono gye ne zigwa malayika n'amugamba nti weesibe ekyambalo weesibe oyambale engatto zo n'akola bw'atyo n'amugamba nti yambala ekyambalo kyo ongoberere owulira abula soka oyambale amugambye ate si kyekyo n'engatto magenda nago gambale togaleka kati sitaani ye kyakola kyekyo akwambula ekyambalo kyo n'akwambula n'engatto era abantu bangi yero tatambuza bigere magenda talina olusi nga tayambaliza kibaliga atambuzako ngatto emu tagiraba sana bya kuwambadde kati waliwo abantu ate nga brother Dan nga yerote eno wansi ali bwereere bayambadde obanga wano waggulu bwereere wansi ayambadde ate kiba kitegeeza ki owambibwako ekitundu anti era kati first of all kiraga oli bwereere 2 toyambadde kati wano jjukira wano waliwo ekyambalo ky'omukifuba bwe tusoma Befeso 6 batulaga ekyokumutwe ekyomukifuba kati mu mwoyo mwe tulina ebyambalo ebyenjawulo bwe bityo mu bikola by'abatume 6 kakitegeeza gwe toyambadde toli mujaso oli ennyininyini ajjudde Pawulo gw'asomesaako etegeeza buli kyambalo kyetwambala mu mwoyo nti engatto erina kyetegeeza empale erina kyetegeeza ku mutwe ombanyambala ku mutwe kirina kyetegeeza kati okiraba kati awo sitaani kati ye kyasooka kwambulamu kyatwala kati ebitwambula biriwa byebyo byennakubuulidde eri okutya ennaku obwenzi bitwambula byasooka okutusindikira bitwambula kyola sitaani ye bwakwambaza abeera ate yakwambudde
aba kwambulula kiri ekyobwa Katonda kati akusindikira ennaku nesoka nekwambula kubanga nti bwe kukwata ennaku nova mu kusaba notandika mu kaaba eyandibadde akkiriza notandika kutya onfuna ndowooza Isaaya 5:2 katulabe ekyambalo batukubiza nnyo okwambala spiritual dressing nkulu mwana wa Mukama okwambala kw'omwoyo kikulu okwambala okw'omwoyo spiritual dressing waliwo yagamba Musumba Peter kyemwagalako buli kyakuwa ne proof kyawandikibwa ekintu kino akikola muleme gamba nti ayiyabiyiye omuntu abaina ajeetikajeka ebintu eno munnange kino si kinnauganda nti watermelon eyogere zuukuka Isaiah 52 verse 1-2 zuukuka yambala amaanyi gwe Sayuni yambala ebyambalo byo owulidde tozuukuka otambulirewo zuukuka yambale kati abaana ba Mukama bano abamu asabidde embeera tevaawo naye yagisabira jjukira sitaani bw'aba yakukwata aba yakwambaza teweeyambudde bya sitaani ate gw'otandise kusaba busabi ate wejjeeno oba oli bute oli bwereere ali obwere talwana ate okuba obute kyamuzize no gyozza okulwanira kyolaba oyingira mu magye bakwambula bino ebyambalo zino bwemba ngenze bwe nti nebaga tugenda Somalia bino mbireka wali lekaawo yambala ekyambalo mba nina okwambala ekitegeeza nti n'ebyambalo by'omwoyo birina timing yes waliwo kyolina okwambala ng'olina kyogendako birina seasons n'engamba kati ezo nze nzisaba oba Katonda yagamba katika mukyuseemu wano mukyuseemu Mukama asobola okikola naye naawe waliwo naye bw'okisaba kubanga Katonda yateerawo oluggi kusaba we luli keno gamba kati abalabe banzezeko Mukama nyambaze amafuta kyakulwanyisa kino yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo gwe Yerusalemi ekibuga ekitukuvu kubanga okuva leero temukyayingira ggwe nate atali mukomole atali mulongoofu weekunkumule enfuufu owulira golokoka otuule wansi gwe Yerusalemi weesumulule enjegere ez'obulago bwo gw'omuwala wa Sayuni eyanyagibwa amugambye yambala ekyambalo kye eky'obuyonjo muleke enfuufu kitegeeza enfuufu lwandiba lugambo busungu biri bitwayogedde ebya sitaani ebyambalo byo ebya sitaani byennaku biki byekunkumuleko nsumba ennaku abantu balina ennaku abantu bali mu Yesu naye nga banakuwavu grief soul worries onfuna nkufuna kati awo nfunye kati ngattagatta ndabya ddala nti ngeddaga okubanga ayambadde kati kankulage omulokole omulala ayambadde byalina ebyambalo ebirala omulokole ayambadde ali Bagalatiya 5 Bagalatiya 5 bino ebintu olina okubyerabamu Galatians Bagalatiya 5 olwabiri agamba atya naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala ekyo kyambalo kimu omuntu ng'ayambala okwagala ng'ayagala n'atayagalikika kwe kwagala okusanyuka Bana bamukama olaba ndowooza kati buli kyensoma okuba sitaani opposite eri sitaani byakwambaza olina kwagala kati eno tulinayo nnaku bano bakuwadde essanyu yes webale nnyo ekitegeeza kituufu sitaani okwambaza kyalaba akwambudde wambuzi aba alina buli gwe bayambaza aba alina kyakuggyeko okwambala zino nina ze neeyambudde okimanyi ekyo okwambala zino nina ze neeyambudde naawe zino tosobola kuzuukira mu night n'otookako buteesi n'ogattako bugasi olina sooka kuggyako n'abaana ba Mukama nammwe abandaba olina okubaako kye weeyambula olyoke oyambale sibuuka bubuusi mu bbanga ekitegeeza nno Musumba birimu n'okunaaba tulina okuyiga n'ensaba anti kati wano ndikulaba kati concept ya kusaba webale nnyo kati abasinga nze nedda nga tebannagamba nga naye sinaba kumanya nti omuntu ng'anaasaba olina okubaako n'akanyomero k'okwenenya nze ng'oluva matuka eri ku lumonde wange menya kutula nkuba naye nga sitaani abuuza sebo okutula ki gwe wa lumonde kati so oba olina okwambala olaba ndowooza kati oba olina okweyambula olyoka oyambale yes kati oyinza n'okunaabaawo nga tonayambala onaaba musaayi gwa Yesu owone process y'okwetukuza
naaba olumala yambala toyambala na bujjama bwo bwonna kati saati ngenda ate ngoyambala obukyafu tonaabye onfuna kugamba waliwo omuntu wabanga tutulexent nga yabadde mukyafu nga ennaku ebadde yamujjula mu mutima nga wamala okukyeyambula alina nosoka naaba kubanga awo ennaku bwekujjula otandika okukolima otandika okuvuma kale maama era Katonda oli mu ggulu eyo gwe ssebe weeyagala nze nje ate oliba olaba kaki ndaba wantonda mbonebone kambonebone tulinga abazza omusango ffe abaana ba gundi onfuna kyokka newokolima kigenda tewali emirembe nakujjako ennaku kali kisikaso gundi worries kati akuwadde emirembe okugumiikiriza patience ekisa grace no kind okay ekisa grace obulungi goodness kati kinene ekisa kindness kyebo okukkiriza obuwombeefu musumba tongamba nti n'empaka nagwo omwoyo gwa sita empaka empaka abantu bawakana ennyo nabo balina ekyo ekyabamba kibinyira Bible tekyagala musumba waliwo omuntu awakana newatali nsonga anti kati awo manya sitaani oyambadde naawe mpaka mpaka okwegendereza kubiringa ng'ebyo tekuli mateeka Pawulo bw'agambye kubyambala ebyo kati leka ndaga omwana wa Mukama biki Katonda byayinza okukwambaza ebirala nasobola okwambaza kalakita oba embala mwe muntu asobola okubanga badde muyaayaye ne Mukama n'amwambaza embala ate neweewuunya nakusajja mulungi nnyo muba mukyala mulungi mukyala nafuuka omukakamu omuntu abadde omubaaluufu asobola okuwa amagezi wisdom and knowledge omuntu abadde ayogera nonsense mugenda kulaba hanika okwogera ebintu ebyamagezi gundi yakyuka skills obumanyirivu era bw'osoma waneeno kuva 3 ntulabanga Mukama alina gwakikolera namwambaza skills namuwaya enkola y'emirimu kuva 3 Exodus 31 verse 1 tumulaba nga Mukama agamba atya Mukama n'agamba Musa nti laba mpise erinnya Bezereri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda era mujjuza omwoyo wa Katonda mu magezi ne mu kutegeera onfuna wisdom ne mu kumanya okulowooza emirimu egy'amagezi owulira okukola ne zaabu feeza n'ekikomo ne mu kusala amayinja ag'okussaamu ne mu kukola emiti ne mu kukola buli ekyengeri ey'okukola kati Mukama n'amuwadde obukodyo yamwambaza amagezi kyolaba njagala omwana wa Mukama ndaba osabire emikono ge Mukama wampagi n'emikono kukola nkoowola omukisa gugituulemu gyambaza okufuna spiritual dressing tuli mu kwambala emikono gyamwe gyayambulula tekuli mukisa. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Kati musumba omanyi sagala kuwanvuya ennyo bino bintu omuntu atategedde ndooza agende mu comment section abateeka otekemu kyotategedde bulungi omusumba ajja kudda kinyinyole naye kati kuba kati otugambye nti okwambala n'okweyambula biyita mu ssaala nsaba otubriefingemu katono mu ngeri y'okusabamu
okweyambula n'okwambala. Okay, kansooke maleyo kaneeno nzije kwekyo ate mukama asobolera okwambaza boldness obuvumu nenobanga kyogedde okiyimirirako yeyo kiyimirirako nga tokankanirira mulimu abantu mu kyoto odduka buddusi buli kimu kikugoba bugobi respect and fear so kuteako ekitiibwa n'okutiibwa mpuliranye abantu nga basaba nti Katonda nyambaze entiisa yo giwano wendaga enti nyambaze entiisa yo ayambala owulira ekyambalo ekyo akuseeko fiya ye omuntu akulaba nawulira ng'amenyese ku lulwo ayinja n'okuva wa ng'akusinga n'emyaka jangu sebo tulirako nyabo tulirako ekyo kya Mukama yakigambo oyinza okuba abantu nga anti yesitaani asobola okwambaza ate y'okunyomebwa n'akaana akato nojanga gwe boss nenga buli omu akunyo favor okuganja mu bantu nga bwe yakikolera eseza n'afuna okuganja mu maaso eseza 5 olusooka n'olwokubiri sigenda somayo yamwambaza favor mu maaso ga kabaka akaswero wala bonna abalabika kwolwo Esther 5 verse kale weewuunya alina mwana wa mukopi nga nekitaawe yafa ne mamu yafa nga alina just kojjaawe Morodokai kabaka n'asima mulekwa enfuuzi oyo ya nfuuzi kuba talina mama talina taata mulekwa abalinako omuzadde omu onfuna mighty power sobola okwambaza amaanyi gati agakola ebintu ebiri extraordinary yes ebyewunyisa amaanyi ag'okusomesa amaanyi ag'okukola ebyamagero amaanyi ag'okubulira enjiri kyokyo kyambalo kasitaani ate ye asobola kwambaza bunafu naye ebyambalo byetusaba bisabe oba Katonda birimu okusaba kama nyambaza kirungi bwe tuddaawo kaninde wali mu maaso nja kukubuuliza kati kansooke mbeeko ekyambalo kyenkulaga wano kati bwe tuba tusaba nga kyombuuzizza waliwo ekyawandiikibwa Bakolosaayi 3:8 Bayibuli etulaga okweyambula kati wano omwana wa Mukama bw'obanga osaba bw'oba otandise okwenenya jjukira ng'osaba wano ng'oli kweyambula weenenya Mukama kitange taata nzize nze omuweerezaawo biki nze Mukama ndi maaso go yambula kati oyinza okwebuuza musumba kuba kati buli muntu yenna kati andaba wano alina sitaani ky'amanyi kyamwambaza ne bayamwambaza busungu kati mbadde njagala okubuuza nti kati mmanya nti wano ne wano kireka nyambadde era gwe weeraba waki bayita Bible gam examine yourself weekebere wandiba olaba ng'esikaati eno ekutawaanya nnyo buli akuyitako n'owulya obufaananyi okuba obufaananyi okuba ki wandiba olaba ng'ezipu yafa omuntu akuyitako ne bakubuuza badde yambadde topu ya kala ki ng'ekituufu tojjukira badde otunuulidde birala kati awo gwe nga weekebera wandiba nga lugambo nga gwe tebakubulira kantu ne kasula mu mutwe uli emimwa nga gikusiiwa ogambirawo nze sirikabadda kati osobola okwemanya eweemanya kati omanya obunafu bw'omuntu kati bwe weemanya n'olyoka oyimirira mu ekyo otandika nakwenenya Mukama neeyambula ekyambalo ky'obwenzi kitutambulirako kuva ku bajjajjaffe ebintu bino biba mabega ku bajjajjaffe wandaba nga jjajjawo baawasa abakazi abasukka mu 2 nti eyambula Mukama ekyo nkoola omusayo gw'eka emisingi gy'ensi teginaba kuba gwe musayo gutugula mu generation curses musayo gw'eka n'emisingi gy'ensi teginabaawo olubereberye kuva 13:8 ogwo musayo gwayikanga n'emisingi gy'ensi ginnaba musayo gw'omwana gw'endiga ogwo n'ogukoowola gukusigukule gukujjeyo mu kasolya mu masiga gukugule mu ndagano ez'ekika nogamba Mukama neenenya nyambula ekyambalo ekyo nkyeyambula nesoketinga musaayi gwe kyawandiikibwa mbaluwa Yokaana 1:7 olina okuba ne wisdom ku kyosabye anti kati olina okukitegeera tewali agenda ku lutalo waliwo omusajja wandika katabo bakayita Art of the War asinga okutegeera ati olutalo yaluwangula kituufu kati kyomanya kyotegedde lwakuba ate abantu bamwe asabayo ennaku ezo ng'akooye mulimu ebintu ebimu nga kirudde ng'olina okusobola okufunvubira kitaka n'ogendako ebuziba anti ebizibu ebiremeddewo byetaaga balemerako persistent problems needs persistent people si bino by'omuntu azze ku sande mulimu obujja azzeyo lumu ku sande naye agala kukutula ndagano ya kika kankubulire obwenzi omuzimu gw'obwenzi ogulaba tosobola gusabira lunaku olwo
neguva oli agamba obwenzi tebuwona oyina okupata obwenzi wandi boyenda ogenda okulaba okimanyi dano osobola okuba obwenzi n'obusabira n'obusabira lunaku lumu ne bakulaga ng'ekiri emabega w'obwenzi mbwa nga bakusibirako embwa ng'embwa nga yeri emabega y'obwenzi okulaba embwa nga zeegatta mu kirooto naye n'okwata ejjambiya n'ozitema buli wobanga waguza nga zikomawo nga ziddamu nga zikusiba kati bw'omala okuzitema bw'oti n'okwata ejjambiya n'ozitema ng'obwenzi ogenda okulira otandika ofuuka ng'ozikidde nga kigenda kikuggwako mpola kati ekintu kino ogenda okulaba nga wandiba kati bano abalina obusungu abasinga balota nnyo empologoma balota nnyo engo bakitugamba bakingambako nti omuzimu gw'obusungu namba emu mpologoma kati ogenda okulaba nga gyekireri emabega naye nga bw'ogitema kifa ogenda okulaba mukama akubikulira empologoma ng'ogitema ekitegeeza nti bano abakiwanuuza nti obubbi n'obwenzi tebiwona just tebamanyi bumanya kulemerako tebamanyi kulemerako nze nasaba nembanga kakanamu awo mwezi gumu nagenda okulira nga ekintu kingamba mubbe era nagenda mayiza kale nga tisinyakuddeko kati aba tannategeera kwambala tamanyi lutalo lwalwana naye bwe twenenya ogenda okulaba mukama akudrivinze ku kizibu kyo lwaki ekyo kiriwo ekityo abolaba kati sitaani yandiba yakwambaza okunywa omwenge ogenda okutunayo bwoti ogenda okulaba oloota amacupa ga bbiya nakuyita mu kirooto gali awo emitwetwe gyo kati Katonda ayagala twambale waliwo ekyambalo kibayita ekyambalo ky'obulokozi twambale obulokozi ng'ekyambalo Isaya 6:10 awo maze okweyambula kati ntandika kati okwambala bumala okweyambula newewonga musaayi gwa Yesu n'onaaba n'ogunywa neyambudde naabye nsabye neguze mu ndagaano ziri kwekunaaba ndowooza kwegula mu ndagaano kati oli musaayi wewonga musaayi gwa Yesu kati wega endagaano zonna ez'abafu ez'ekika ez'eddogo ez'ebigambo eza family yes noga mukama nzijja mu busolya nzijja mu masiga nzijja mu matabi nzijja wonna mu mirande mu migogo nzijjayo mukama nkuŋŋaanyaayo kyawandikwa tukuŋŋaanya kuva ku nsonda nyo ez'ensi ne weesoketinga bulungi mu musaayi gwa Yesu n'onywera kati abatandika okwambala kyoyagala oyambale buli bwe weeyambulanga yambala bwe weeyambula n'otayambala sitaani ajja kukwambaza bupya tolina kyokoze buli bw'osigukulula simba buli bw'omenya zimba tomenya n'olekawo ekyangaala wali bayibuli wetugamba nti ye kasajja nakebera nyumba yange ekyaliwo webale nnyo nyumba yange enkalu nayivayitingayo banna abala musanvu ababi ate okusinga ku ye mujye mubeere nange luli yange oba ndibwo oyo si Matayo 12:43 na ababi ate abasinga ddala obubi okusinga ku ye nze kyasinga okunyumira abeera agirambula tagenda wala anti kyola kiri webale nnyo ate obula okukola naawe kati kyola buli bwojjayo simbawo bw'otasimbawo ye ng'akoma kuba yabeera alambula yatusigukula luli naye yateeka waani tewali aliwo ate yalongoosawo bulungi kati nga ate bali bamanyi nti bagenda kuwa emirundi banywevu nga n'okubasigukulula 7 times stronger n'abaleeta batuulewo omulabi waffe nsigadde nze musumba Sekitoleko Peter okuva erugala mukama tubadde ku spiritual dressing kwambala okw'omwoyo mwana wa mukama yambala nga bw'oyambala mu nsi yombi ne mu nsi y'omwoyo kola otya ayambale sangibwa ku 0756129698 emboozi eno ebadde mpanvu mukko naye kyenkakasa nti bangi kummwe muyize nganze wenjize kubanga twali tutambulira mu bulamu bw'otamanyi tulwadde nga tutambula nga tuli bwereere nsaba alina kyotategedde obanga olina ekibuuzo ku spiritual dressing ogende mu comment section ogikozese tulekeraawo okuyita ku ngulu nga tunyiridde tunekanekana ninga ekituufu tuli bute ku mwoyo musumba atugambye nti obanga oli bute mu mwoyo ne Katonda tayagala kukubako maaso ge n'osabira omwaka gumu myaka 2 3 4 5 myaka 10 ntewali kikyuka tukyali ku Export TV nsigadde nze Dan tusinkane Export TV to the world.